chitangaza yeah. Mugamba mutya abalungi abekumira ku Wings TV bana imwe bali kubiranga mwa subscribinga ate gwata na subscribinga duka misinde ku YouTube osobola kubiranga osachinga YouTube channel ya feje baita Wings TV ate osobola kubiranga subscribinga ate tewerabira okunyiga ku notification bell okusobola kubiranga ofuna notifications buli lwe tuteekayo osobola kubiranga ofuna nti tutaddeyo program eno tutaddeyo gundi kino tutaddeyo kineeno joka tuina programs zaffe ennungi ennyuvu ezenjawulo tuina tulepuke chitangaza kineno kye tulimu olunaku olwaleero then ne tubeera n'agaffe ku Wings TV okitegeera program ekitangaza jukira tuteekebwamu ssente vintage healthy care gwe oyina kandida oyina ebiyobyo oyina olususulufa biguuna simanya biki byonna buli kirwadde ekyenjawulo basobola okubeera nga bakijjanjaba osobola bafuna ku namba y'essimu 0703 68 54 54 osobola kuberanga obafuna netekebwamu ssente Shamia Shoe Store osobola okuberanga ofuna buli ngatto ya mukazi eyenkanetya genda osobola okuberanga ojefunira osobola bafuna ku namba y'essimu 0751 326622 ate netekebwamu ssente Zenji Studios ekola ku buli kintu ekikwatagana ne movie ekwata film eziwandiika editinga oyina mikolo nyimba buli kimu bakikolako ku Zenji Studios genda osobola okubeera nga bakolako basangibwa Salama Road opposite S2S nga wakayita Samachi ndiye SS osobola bafuna ku namba y'essimu 0706 36 18 48 ojja kusobola okubeera nga obeefunira kampisawo ko bunene obulango obwa premiers ezenjawulo wane mu movie industries zaffe bambi tusaba buwagizi bwammwe tusaba kuwagira bitone byaffe bambi mwe balo tubeererawo okuva emabega naye ne ku luneeno tusaba mutubeererewo guno omwezi gwennyini March nga 2 that is next Friday Psycho movie premiere filimu nnungi nnyo genda ku Bati Valley ku Friday nga 2 guno omwezi gwennyini wegenda okubeera nga ekwajjira okuyingira emitwalo 2 gyokka bambi mujje mutuwagire mujje mutubeererewo Psycho movie premiere bambi filimu nnungi nnyo nze nga gye nkomezza yateekebwamu ssente omwami Male Ronald abazanyi bo bangi abamaanyi Mulshid mwali banayi bangi arinsele mwebali bonna bazanya mugende musobola okubeera nga mubawagira ne tubeerayo ne mugwokuna nga 25 tugenda premieringa movie gye bayita Mother's Hearts okuva mu Asaki Films bambi mugende mbabeererewo mugende mbawagire kusekawa motel nga 25 ogwokuna okuyingira mutwalo table ya mitwalo 10 VIP ate ya mitwalo 2 mugende mbawagire mugende mbabeererewo bambi tukikole era tukifabba kuli program ya fekitangaza nga bulijjo tuba n'omugenyi olunaku okuva mu movie industry abategeeza biki byakola mu movie industry oba oliawo tumumanyako kwegamba ebintu ebyenjawulo ate gwe abaali eyo nga tonyikidde ku bye tumubuuzizza na byazzeemu oli waddembe okomentinga wansi ate ne sobola okubeera nga tumuzza tomanya ne tumubuuza ebyo ebibuuzo ebibeera bisigaddeyo gwe gy'oli kyotanyikidde olunaku lwaleero ndina omwami ono atunudde mu kamera akulaba ate nga naawe akulaba gwe omulaba nsanyusa okulabako se nange nsanyusa okunkyazaako wano oli bulungi abali obubi bali mulago bwemba wano mba bulungi okikakasa tewaliyo abali bubi nga tebali mulago bali ku bitanda amagulu babawanise bakoze batya bwe bagamba nti bali bubi buli atali mulago aba bulungi amannya bagayita amazaale amatuume ng'ozaaliddwa amatuume ng'ozaaliddwa amanya nze Mulimira Sulait sawa alaikum salaam wa rahmatullah ozaalibwawo Ntyana ekyalo bakiyita Naama mu ssaza ly'Essingo Mityana district Bamulimira baba beddira ki
embogo sigirya sigikwatako ow'embogo simusemberera mu nsonga ndala. Ab'embogo muzalibbwa. Okay. Mr. Sula. Wangi. Olowooza oyina emyaka emeka? Sirowooza ngimanyi. Mu gwokuna mpeza emyaka 5 mu gumu. Mu gwokuna nga 20 mu lumu. Nga 20 mu lumu. Mpeza emyaka 5 mu gumu. Mubulimba. Ate nimba nfune ki? Zinda okyali muvubuka lwakuba ongumya bugumya. Sikugumya. Okay. Kati oli mu movie industry. Bwe kiri. Naye nga tonayingira movie industry. Watandikira wa? Nze natandikira mu drama ku stage. Nava ku stage. Kubanga twatandikira ebintu bino film mu Uganda zitezaalimu kati nga tuzanya ku stage mwe nava mu 2007 awo nenyingira nentandika okuzanya film. Film waziyingira 2007 awo. Kati katuddeko emabega kati nnyo awo ku drama. Drama y'omuyingidde ddi? Nyinza ogamba nti simanyi diro namuyingira. Oba bwerabidde bwerabizi. Kubanga anedda omanyi nze natandika drama nga ndi mu P1. Omanyi abantu babyerabira ebyo. Anti byokola ku ssomero aba drama kubeera nze bye natandikira. Nga tuzanyazanya obuzanyo nengenda mu P4 ndoza bwe natabukira ne bankuba n'emibooko nagenda ogenda mu P7 nga ndi star ku ssomero. Era nga ku ssomero ndi serebu. Osaaga. Kakati sinza kugamba nti namuyingira bwenti oba bwenti naye kyenzijukirako nti mu senior 1 walingawo ekibiina ekyatandika bakitanga Kampala Super Actors. Bampita nenkiyingira ndowooza kiŋŋamba nti mu kutandika nga ntandikira mu bibiina kyekibiina kye natandikira mu kuzanya drama. Kampala Super Actors. Kampala Super Actors. Kyali rehearsals twazikoleranga Lusaka Makinde Lusaka ng'oyise ku Mubaraka n'ogenda awo kuba nali byadda tokyajjukira n'abakulu baali bakitwala. Benzijukira omu mugenzi bamuyitanga Kiwanuka Muhammad Kiwanuka wekasawe gye baba ekibiina kyali kasawe ne bakize eno tuka tuyingira. Mwalimu ne sister wange naye bambi mugenzi, mwalimu ne brother wange naye bambi mugenzi. Wa ina ilahi rajiun. Bwe batubwetu butwali. Okay, kati ovudde mu Kampala Super Actors tukyali ku drama. Odze mu kibiina ki? Bwe nava Kampala Super Actors nensooka mbiwumulamu nga bantutte mu kisulo oba balaba ngenda bonga balaba ngenda kuwonooneka nga bintutte nnyo ne bantwala mu kisulo. Kati bwe nava mu kisulo ne mbakana nabyo naye era navanga mu kisulo nenzija nga bajja ne balimba principal nti abiwaffe balwadde ne banona kusema nenzija nkuba show ne mbakubira ekintu ate nenzirayo. Kitegeeza nti nali mulungi kuba okusobola okujja bakunone ku ssomero nga bakunona bagambyeko bazadde bo nga tebakimanyiiko. Bo bajjanga buzi nti ono batutumye waliwo obuzibu eka ne banta nengenda nkuba show nenkomawo. Egyo tuli myaka ki? Wali mwaka ki? 89. Wali muzaale? Nali sinnaba. Wali tonnaba? Naye nga nzija. Egyo emyaka wali tonnaba? Naye ate olina omwana bintu ebyo nga byangu. Naawe bazaalanga. Kale. Mr. Sulait. Wangi? Naye ate kati sigwe wakyaziza. Kale tugende mu maaso. Kati bakunonanga n'ova ku ssomero n'ogenda n'okikuba. Kati nakuwulirako mu theatre standards. Theatre standards emabega kaawo nga yali ya tabbu. Mwajja mutya okuyingira theatre standards? Nze okuyingira theatre standards waliwo ekibiina ate nga nvudde nga biri byonna mbirese. Kati bwe nava musomo ne mbakana n'ekirala nga Kampala Super Actors tekyatamu nga bakita theatre plants. Nga tuli n'omwami bamuyitanga Isa Lusiba yali nannyini kyo
kati Kampala Super Actors ekola omukago ne theatre plants tuvayo fena tugamba tugendere mu theatre plants ne tubeera omwo nga ye director nange ndi director ebiseera ebyo nga bagamba simanyi chairman ne chairman ye director buli muntu babitya ndowooza je nava mwami Kasagga yali mu Pelikani mu Vubo ne bakola ka theatre standards kati ate mwami Kasagga nalimba manyi wa directors b'ekibiina ekyo kuba teyali yekka nalimba manyi nenzija waliwo omwami yandeeta nno so yeewuunyisa najja nangamba eno tuveeyo tugende bamuyita Sula Kasiri e Dubai ye yanyingiza theatre standards era kyewuunyisa nenzija nensaba mwami Kasagga nampa olwokuba nti yali ammanyi nga eri nali music director okusinga nga ndi chairman ate nga ndi music director kati ne bampa ndowooza yandabamu ekyo era nentandika nze okutandika mu theatre standards saanyigirizibwa kuba najjanga nina ekyenina mu mutwe nga manyi okuyiiya ennyimba ebiseera ebyo nga omuzannyo bagukola production eteeka okubaamu ennyimba kati abamu bakubanga biyimbayimba naye abaayiyanga ennyimba baalinga batono mwalingamu bakayimbira baani abo ebibiina ebikulu kati naffe ne tujja nga ennyimba tuziyiiya ne tuziba mu bidongo ne tuba baakabi nnyo kati awo kyannyamba okunteekamu amaanyi mu theatre standards era namalamu ndowooza emyaka gyali mitono nali ndina gye ne bampeereza ebbaluwa kakati ofuuse full director nze yajjanga mmemba kati theatre standards eri wakati ennaku zino theatre standards erinnya weeriri erinnya ate abazanyi wadde obuuza abazanyi balema obuuza linnya ngamba abakola theatre standards tebaliiwo mwalagawo ffe weetuli naye tetuli mu theatre standards erinnya mwalirekaawo naawe bw'oliba olyagala osobola oditwala naye twalirekera omu ku directors subcommittee Sempijja yenanyini theatre standards naye jjukira nti byanjawulo waliwo standard films ne theatre standards kati ye Sakka twamulekera standard films naye theatre standards yo yasigalawo kubanga film bwe zitandika tweyubula tugamba ku stage tweyite theatre standards aye toyinza kugamba mu film kyatera gwe theatre standards kati mu film nga tulina okukyusa bwe tuba tukola film nga tuteekako standard films naye ku stage nga tukola theatre standards okusobola okubyawula nti eno stage eri film so theatre standard nga yo weeri bw'oba ogyagala ffe ng'otusasula ng'ogitwala naye standard films gye twalekera mwamisa nze mujimpe si buwi ojja ne tuteesa buwi kati lwaki erinnya mwalireka mutyo kiki ekyabaawo tewali nnyo kyabaawo naye omuntu yenna weeyubula kati nga naawe oyinza okuba nga boyfriend we gwe yasooka okuba naye siga olina oyinza okuba oluvannyuma lw'oyo yasooka kati nga wakafunawo abalala nga 5 lwakuba tosobola byogera wano naye omuntu agenda yeeyubula mpola kitegeera n'olaba nti kakati kino nina okwongerako kino nina okwongerako kino kati olwo weeyubuliriddewa essaawa eno bw'oba onnoonya mu drama oba tukyali ku drama kati katuveeyoko ku drama kati olwo weeyubuliriddewo okugamba nti mpozi film wazitandikira mu standard films standard films eyinanga movies meka gye mwakolerayo movies ziri nga 5 tuweeko ku like 2 titles waliwo yayulika gwe twasookera ddala okukola ng'eryawo yayulika eryawo esesa naffe kennyini etusesa kuba twagitandika nga tuvudde mu drama ne tutandika butazi bwe bbu ne tugitandika naffe kennyini etusesa waliwo omuyindi yagigula oba yagiteekawa tetumanyi kakati endala enzirugaze n'endala ongambye 2 anti nayo okubala kati ovudde mu theatre standard films kati omuntu kati akunonye essaawa zinene akunoonyezaawo Aromatic entertainment
Okay. Ate badde manyi we weeyubula n'okolayo production house. No, nze nina yange nga Sumba Film Production. Naye ongambya nnoonya. Kati eyo gye bakunoonyeza so si Musumba. Kati Musumba ngenda nenkola byenkola naye bw'oba onoonyeza mu Aromatic. Oba okitegedde? Kitegedde. Nnyinza okuba nze kitegedde naye simanyi oba ali ate bw'oba okitegedde oyagala kugamba bali nti bo tebategeera. Nabo bakitegedde. Okay, kati Aromatic Entertainment ogiyingidde ddi? Siyinza kumanya ddi kubanga Aromatic twava mabega nga tuli ba mukago. Aromatic eyo tetandikidde ku Aromatic Entertainment. Aromatic yatandika ku Aromatic Performers. Nga bazanya ku stage nabo. Nga tuzanya ku stage nabo nga tulina gunze twakolanga collabos nga bajja ne tuzanya ne tukola tukyane ebintu bwe bityo okiraba. Kakati nga bwe tuba n'obwetaavu bajja ne batuzanyira. Baba n'obwetaavu bajja ne tubazanyira. Ne mu filimu bwe tuteera nti lubo watwamuzanyisa mu filimu zaffe nga naye atuzanyisa mu filimu ze. Kati sinza kugamba nti nayingira ddi. Kubanga twave mabega nga tukolagana nabo nga mwetulingira naye waliwo ebbanga wogamba mbu kati wane guno omwaka lwe nayingira Aromatic nenyingirira ddala nga mwenzanyira biki nga kunoonya gyalina okusanga najiyingira ddala okuva ntandika okuzanyirayo okuva lwe mwatandika okolanga collabos ku stage lwe watandika okuyingira lwe waliyingira Aromatic angambye okuva ntandika okuzanyirayo okuzanyirayo ate kati kungamba ntandika okola collabos nyinza okubanga ntandika okola collabos ng'ate siro ntandika okuzanyirayo ate watandika ddyo zanyirayo nga twali tetukola collabos nga ngenda nenzanyirayo nga bampisenga nze omuntu nga mukyali ku stage ng'amanze nga mukoze firimu era mu firimu yaffe yasooka ey'okubiri lubowa yagirimu kati lwemba ngamba nti lwe natandika okuyingira naye ate yammwe eyo yali Aromatic anti kakati kyengamba nti naye gye yatandika okukola gye simanyi mwaka era yampitanga n'enzizanyo ye firimu kale firimu ki gye wasooka ozanyira mu Aromatic Entertainment omanyi kati ebyo omuntu alina firimu entono yayinza obbijjukira naye kati abalina firimu nnyingi oluusi bitulema okay mpeyogedde mu bubyawo no siogedde bubi kati ngambe nti nina 32 ozimanyi omuwendo okuba tozimanyi tosobola zitegeera okay kati Mr. Sula ani muntu gwe wegomba eyakusikiriza ogamba nti kantandika okuzanya okuva eri gye watunyumiriza akati nze kankubulire kino nze natandika okuzanya firimu nga sina muntu gwe neegombye wabula kugamba nti neegomba nti nange ntandike okulabikako ku ntambi nve ku stage naye nga sina muntu gwe ngamba nti onansikiriza nnyo gwe njagala kati ani muntu gwo movie industry omukazi n'omusajja gwogamba bano banzanyira bambi omu atali oyagala omu abanzanyira bangi naye kati ogenda kumpa obuzibu okusooka okulowooza nti ono aca nze ebintu by'entalo mbyagala nnyo nze ne karakita zange zakukyayibwa kakati ate nesizanyako bintu nga tebankyawa soko mpa abazanyi tugendaawo abazanyi nga nze siriiko bonna abazanya banzanyira bulungi Mr. Sula ekibuzo kyange wangambye wayiga okubala okitegeera kati mpa omu Kasagga Jamiru Sentongo akintuuliramu karakita gy'omuwa agintuuliramu nendaba nti ye nammatiza omuzanyi wange omukyala kati mu kiseera kino ankubira kyempulira nti akikuba bulungi Nabatanzi Diana muwulira ne bwe tuba ku stage mba muwulira ne bw'aba azanya film ayingira embeera zonna omanyi omuntu akyuka annyumira nnyo awo wennyini
wetugenda okukomerawo katugende tunywe ku lwendo lw'amazzi bayiseewo obulango bwa bakama baffe tova ku Wings TV tukyagenda maaso n'omwami Mulimira Sulait mbagala nnyo. Omukisa Nantasangwa oyagala kuzannya firimu olina ekitone oba tolina kitone wasoma oba tewasoma Wings Films bakafulu mu kuzannya firimu gamba nga Magic Stick, Dangerous Neighbor, Blood Revenge, Struggle n'endala nnyingi nnyo bakoola abaagala okuzannya firimu kuba ku ssimu 0753060663 oba 0776060663 basange ku ofiisi zaabwe ku Mayanja. Oyagala kumala kwengera nga ffene bakubeko olyoka omanye nti n'otuusa okuwasa. Weefunira amajani ga Desert Lion agakoleddwa bannaffe aba Vintage Health Care. Gano nga ge majani agakutaasa endwadde nga sinuses, ulcers n'okutangira colon cancer. Gano nga gakunaaza mu lubuto ku lw'ebintu by'ozonywa ebbanga okuva lwazaalibwa mpaka essaawa ya kakati. Bw'oba oyagala okwenywera kacayi ate nga ddagala kuba noti 7 noti 3 6 8 5 4 wenywere ku majani agakuza obujja n'oba mulamu embuto tezikyatuluma. Mukulikeeyo nnyo mu bulango bwa bakama baffe tukyalina omwami Mulimira Sulait. Programu yaffe ekitangaaza tuteekebwamu ssente Zenji Studios, Vintage Health Care wamu ne Shamia Shoe Store. Banaye mukola kya muwendo okubeera nga mutuvujjulira gwe bayita omusimbi. Tukyagenda mu maaso n'omwami ono. Mr. Sula. Wanji. Mwami Mulimira Sulait yani mu mbeera ze eza bulijjo kubanga ebintu byonna by'ozannya lwaki ozannya otyo? Mulimira Sulait wasanga Mulimira azannya byazannya basobola okutemagana ne beegoba okuva kuno paka Masaka nga tebakwatagana kubanga Mulimira Sulait owa bulijjo kyengamba abantu bakiwakanya Mulimira Sulait musirise kati era otandise tulimu bwe mugamba Mulimira Sulait musirise alina n'ensonyi. Mulimira Sulait ye muntu ow'ensonyi. Yes, Mulimira Sulait ye musajja omuntu mulamu omwetowaze ku buli muntu. Kale mwetowaze ku buli muntu naye ate si musirise. Mwamundabye kati naye omuntu asobola okumpaako obujulizi ye mwami Kasagga. Nti nze najjanga wenzize ku show n'entula wentudde n'ensirika paka nga character mala kugamba nti nze ngenda ku stage n'enzanya byenzanya n'enkomawo n'ensirika. Kati ebyo ebigambo byonna byofukumula obijjawa omuntu omusirise. Kakati anti olwo Mulimiro character yebe ebifukumula naye Mulimira ye nga ye musirise. Anti era biba biva mwoyo Mulimiro wa bulijjo. Anti kyebagamba nti okuzannya si kwolesa. Singa twali tuolesa bolesa singa nyinza n'okubanga sivaamu kigambo kubanga yenze. Naye kuba kwolesa singa baleeta omutamiivu ennyo ne bamuleeta ajaza nnyo obutamiivu singa babajja mu bbaala ne baleeta omusajja atanywanga na ku mwenge ne bamuleeta ne bagamba tamiira. Singa tuleeta nga tutwagala abantu embeerera singa tugenda mu bigo ne tubajjayo tuleeta abasisita ne tugazannya ng'omusisita naye tuleeta kati nga ggwe amanya abasajja ennyo ne tugamba jangu kati ggwe yambala veil ggwe musisita okiraba. So bwetyo bwe tukola ebintu n'oyambala kirwadde ng'olya si kyekyo bwetyo bwe tukola ebintu bya. Mr. Sula kati we bakuwa character endala ey'obukakkamu olowooza oyinza ogikuba obulungi? Kati nze bwe nali ntandika okuzannya film saatandikira ku character zino zenzannya natandikira ku characters ndala ez'obukakkamu so mbizannya. Kati firimu ki gye watandikiramu character eyo ey'okupaaluuka ey'obubibbi ey'obukuusa? Ey'obubibbi ndowooza nzirugaze nzijukiranga awe natandikira ndowooza nentandika characters bwebityo. Kati we bagikuwa teweesikaamu gamba nti no naagisobola eno kweri? Omuzannyi obanga mujaasi bw'ogenda ku front
ne bagamba olumba bulungi olabira eyo nga bakukubye essasi obanga okubye kakati nze bampa character eyo nasirika nenjiwuliriza nenjitunuulira nengamba ate kati kambalage ku kirala ate nenkibalaga ne kiba kituufu nnyo abantu kwe bava ne bagamba nti kakati ate kyuka kino characters ozikuba bulungi nnyo kati gwe olowooza okuzanya character mu bbanga lyonna tekikukoseeko somewhere somehow tekinkosa nnyo naye ate n'okukyusa kiyinza okukosa abalabi bange kuba mu firimu omuntu kyovola bali bwajjanga Mutemba Swaziniga babeera ku ekyo kyokka kizibu okusanga Swaziniga ng'azanya love story otegeera so byezizo character so omuntu we brandinga n'ekintu ekyo ng'abantu kyebakumanyiddemu kyebakulindiramu so ng'ate n'okukyusa si kibi sigamba nti abakyusa baleme kukyusa bw'oba osobola okukyusa naye osobola okwagala okukyusa ne wetta omulabi wo n'agamba si ekino naye nze character zonna nze buli gyompa njikuba nze buli gyompa yonna njikuba tolina character eyinza kulemerera bwe ndowooza mpozi ngambye nti weyambule ogira bwokunyanga museze sigizanya sigizanya ezo tuzi sokoleke akaviiri wakola kakole kana akeerwa akali wanene nnyo Katonda bwe yali antonda yayagala njawule n'abalala abantu balowooza nti tufaanagana nze nanteekako kano kusobola okwawukana n'abo banfaananya be banfaananya nze sibafaanana naye be banfaananya bakufaanana nanze simanyi nti naabanfaanana nze nkugambya nti wali abanfaanana kati Mr. Sula oli mufumbo nnyo oyina akemeka haki emu oli musajja musiraamu ate olina emyaka watugambya ameka ngenda kweza 5 mu gumu kati oyina okubeera nga oyinanga akinga ziizo bakulimba siteeka si kyampaka wabula bw'oba olina obusobozi ekyo nno kigazi kirema abantu bangi okutegeera obusobozi ng'ojja kusobola okwenkanyankanya abantu abo awo wali akakwakkulizo awo abantu nti nja kuwasa ggwe mpase ne kalibandu mpase ne pwapwapwa kakati omutima gwange nze bwe ngulya kalibandu gomesi 2 pwapwapwa muguliremu edini sikyegamba bonna olina bagulira nga byenkana mu kiseera kyekimu nga byenkana so abana oba abasatu oba abasukka mu omu olina okuba nga olina ebisaanyizo oba obusobozi ng'ojja kusobola okubenkanyankanya haya kanze neewulira muri laavu yange ya muntu omu ogiwa omuntu omu yonna okunga weesiinga yeesiimye kale Mr. Sula firimu ki ne bakuwamu gye baali bakuwadde mu character n'ogamba n'ofunamu okwesikamu yadde ng'ogambye nti nno tewali kisobola kukulemerera ne weesikamu n'ogamba no naasobola ogituulamu firimu so yakafuluma ebbanga eryo emmanduso yali etya firimu nnungi naye bampanga nnyo okuzannya n'abakazi mu buliri ab'enjawulo naye nga binnema nga ntuukayo ne binnema abakazi mbu ne bannema nga nze mbayita ate ne ntuukayo ne bigaana lwaki byagaana si bwotyo bw'oli ne bankuba simanyi naye nga mpuliranga mu byaddala si kyekyo naye nga mpuliranga nti kinzitoowerera neera namala ate nenkikuba oba kyali kikunafuya nga tekikuzitoowerera okunafuya kati no neweruba lunaku nedda si kyekyo naye kyentegeeza nti nawuliranga ekizitowa nti bantu banaagamba wano wentuuse naye nze bwe nnyingira kamera bwe nti ekisooka nejjamu kimu sizanyira maama wange sizanyira abaana bange sizanyira mukyala wange nzanyira abalabi abasukka mu miliyoni abawagizi bange okitegedde ekyo bwe nkiteeka mu bwongo neŋŋamba abana abasatu abana kasita bamanyi nti nzanya nja beetondera naye kanyumisize bali miliyoni yange nsigaleko ku mutindo
Okay, kati film kye yakujjayo kale abantu ne batandika nga buli woyita at least wabaawo omwakusongamu. Seri. Agitani. Nze njimanyi. Agita. Nazanyiranga kabugo, so nazanyanga kabugo. Nazanya film nyingi nnyo. Nawolovu. Bali bagita Nawolovu. Eyo ndowooza yapasula akajji. Yapasula akajji. N'oyitawo. Nayitawo. Kati eyo yoli waggulu owanulukayo. Owanulwayo. Nsaba Katonda nnyongere waggulu. Oli gy'oli. You appreciate. Katonda musiime. Era musiima naye kye ngamba. Oyagala weeyongereyo okusukkako awo. Omanyi mujubisa. Musuula. Kati mujubisa oli waggulu biki nze mwagala ngwe newaane nange ngwe. Ate weewa si kwewaana. Naye nga Katonda ye musiima buli kiseera. Musiima era n'abalabira bange nemba siima okuba nti bampagira ebbanga lyonna banvuma bwe bawagira. Era kati mirimu ki gy'okola mu movie industry emirala apart from okuzannya? Nsobola okudirectinga. Oli directing nzi? Firimu ki? Bagiyita Nsiimaani. Nsiimaani. Eri Katale? Egenda Katale. Okay. Ebira sijja byogere bigikwatako. Kuba nyinza okuba nga nina benja okukuba bangi ateba. Ejja. Ya company ki? Ya Sumba. Eva Musumba. Tugirinde ddi? Omwaka guno obutasuka mwezi gwa 4. Tuli mu gwa 3 tujjukira. Era ensonga lwaki nkugambe gwa 4. Aya. Ngeza ne sigisangayo Katale. Kale. Mpozi ogambe tukola mu mulimu mulala mu movie industry. Siwandiika. Tuwandiika tukola biki? Byonna. Ebirala. Anti nga biki? Makeup. Sibikola. Ale kakati mu munaakola. Emirimu gyonna ffe tugitwale. Tubalekerawo kuba kati tumanyi okola makeup. Si kyekyo? Naye anti era Mr. Sula abayinza okuwa emirimu tebasobola jimpa. Abajimpa tebasobola jimpa. Kati bwe bajimpa nawe nenkuyita n'okola. Tolaba? Okay. Kati Mr. Sula mu movie industry ndowooza okuttemuko akasente akamu. Omanyi tekawera. Naye waakiri waddeko nfunamu. Watandika ddi ofuna ssente za movie industry? Manyi abantu twerabira ekitutwala ku kinnaakyo. Nze kati erinnya lyenkoze mu movie industry ate lye limpa ssente ku stage. Okitegedde? Kati nze sinza kwerabira mu movie industry. Okyali ku stage? Abadde kyono. Badde manyi wayingira firimu n'obivaamu ebya stage. Bantu bali eri bayaayana kulaba Mulimira Sulait basaba balwana ne balaba Mulimira Sulait endulu n'ettago nga mati ate nveeko ku stage. Gamba wallahi. Ozannyira wa mu firimu? Mu drama ku stage? Aromatic. Entunnunsi emazeeyo eggwanga lyonna kati. Tunatera gitwala Dubai. Dubai batuyita tumuleete entunnunsi. Kati goli awo yogera ki? Mugitwalayo. Tuteekateeka tujja kutwala wano otusitulira emiguguko wali ku kisaawo komaawo. Kale ssebo oba nfaanana emigugu. Kale Mr. Sula, bantu ki bye wandyagadde okusiima mu movie industry at least? Lwakuba ogambye nti bantu ki? Katonda si muntu. Ngamba abantu. Abantu. Nsiima buli yenna alina kyakoze ankwatiddeko. Buli director yali andirectinzeeko ng'ali emabega wa kamera nga ndi maaso gaayo. Buli muntu yenna yali ankasitinzeeko. Omanyi abantu bangi twerabira tusiima omunnyo ne twerabira enkoko baga enkoko yanoza omunnyo. Naye buli yali ankasitinzeeko yali andirectinzeeko
yali awandise ku firimu yonna ng'amanyi nti kati kino ekifo nkiwandikira Mulimira Sulait bonna mbasiima. Abantu mu kisaawe ky'omupiira basiima nnyo ate ebyeggoolo naye aweereza omupiira tebamusiima. Nze buli muntu yenna gwe nali nzannyeeko naye kubanga toyinza kuzannya bw'omu ne bakulaba. Okitegedde? Naye bw'ozannya n'omuntu ne muwanyisiganya ebigambo naki bwe bakulaba ng'ozannye bulungi ono yaba afuuse ensonga kubanga ebigambo biyise muwanyisiza dialogues abantu basobole okulaba ebibyo. Otegedde? So buli muntu yenna gwe nali mbaddeko naye mu maaso ga kamera, buli muntu yenna gwe nali nkoze naye omulimu gwonna ogwongedde Katonda mwayisiriza okunsitula bonna mbeebaza. Naye kane nsinga okwebaza bano: Mwami Kasagga Ssentongo Jamiru, kuba tuvudde naye wala nnyo, byantaddemu bingi, byantaddemu bingi ye ng'omuntu wadde nga tubadde nange nnyinza okuba nina bye nali muyise bye yali angizeeko. Kati okusingira ddala Mwami Rubo Ahmed yantegeera nnyo, n'ategeera Wawengwa, n'ategeera kye nnina okukola. Ne bw'aba awandiika bw'ati amanya nti kakati kino nkiwandiikira Mulimira Sulait. Okitegedde? So ovanga ku muntu adde uwe n'awandiika kyawandiika nga tagamba nti nja kunoonya omuzannyi naye nga awandiika akuwandiikira okusinziira ku ggwe. Mwebaza nnyo Rubo Ahmed, weebale nnyo. Ani omulala? Neebaza bano badde mbeerabidde. Omanyi ffe tulina ebizibu, neebaza famire yange. Okansooka okwebaza mama wange eyanzikiriza okuyingira mu art kuba singa yaŋŋaana osanga naye yabyagala naye namuleetako n'azannyako okumanya yabyagala. Naye mu Nziruga ze mwali, mu Kayinja mu Ngatto mwali, mu Welcome to the City mwali. Neebaza nnyo mukyala wange n'abaana bange abaŋŋumiikiriza ogwo balekawo n'ogenda gy'ogenze weeks 2 n'obalekawo n'oddayo eka nga baakwadde ddaze haaga owunya obuwoowo obw'enjawulo. So omukyala n'agumiikiriza n'ayoza, abaana ne babeerawo mu mbeera bw'etyo. So sinza butabeebaza. Abantu abo baguma nnyo ku lwaffe, baguma nnyo. Ffe tuli bazibu nnyo, ba artist tuli bazibu nnyo. Abantu abatubeera n'abawaka nange mbatya, osanga singa ate bo yenze osanga sandigumidde bantu muntu bwatyo. So nabo mbeebaliza ddala nnyo. Mr. Sula, oyina abantu bo groomings, kale be wayambako mu eno movie industry, at least nabo ne babeerako somewhere. Nze abantu bennandi balingamba nti mbaguroominga mu neeyisa. Nembabulya butebe balina okweyisa, butebe balina okubeerawo. N'okubagumya, okubateekamu obuvumu obumalirivu basobole okubeera nti batambuza ekintu kino. Nina abantu bendirectinze, nina abantu benyenze nga mbadirectinga. So webali okudda mu kibuuzo kyo. Osobola okumpaako okwaga amanya? Amanya saakutendekako. Ntendeka. Eggwe omukubo. Eggwe omukubo. N'abalala? Bangi nnyo tosobola bamalayo. Bangi. Kati wali okozeeyo firimu nga ggwe? Nsiimaani. Gye wa directinga? Gwe wagiteekamu ssente? Yali Yasumba. Aya, awo wennyini Mr. Sula, oyina abaana bameka? Omusajja lindako. Nedda. Saagala. Njagala nnamba y'abaana. Gye njagala. Anti kakati? Ngenda kunnyonnyola. Leero nnyinza okugamba nti nina 5 nekera ku makya nga mpezeza 7. Kitegedde? So abaana mbalina. Abalenzi n'abawala. Kitegedde bulungi? Ate nkyasobola okwongera okuzaala. So nina abaana. Emize gy'aba movie makers
abasajja sabakazi abasajja mwagala kuno mwagala koli mwagala gwe kikoze otya kakati mbagala kwagala kyo kugamba gobadde ogamba kuliwa nze ngamba kwagu noyagala ono girlfriend nofuna ono bw'omulekawo n'oba kwoli ekyo nze sikikola okikakala ng'okifaanana ekifaananyi si Luganda kakati olaba nze banfaananya ebintu bingi no manyi nti waliwo abagaa nti nfaanana Obama naye mufaanana kati onawe kenyini wagaa nti waliwo abanfaanana kati okufaanana ekintu si kitegeeza okukibeera kati ogambye nkifaanana kati nawe nina kyenkufaananya tokinfaananya tokinfaananya Mr. Sula Mr. Sula kale mbu tokikola sikikola okay awo tuveeyo genda mu maaso awo tuveeyo kati project ki gy'okolako kati etambula nga yange oba gwe nga mulimu oba ozannyamu ntunnunsi nzannya muntu nnunsi waliwo firimu endala bagiyita Samara nayo Samara waliwo project ya nyingi zendimu ezitambula Samara ya Aromatic nayo omusajja wa Aromatic na Aromatic yange na Aromatic iyo ndi wa Aromatic na Aromatic yange kuba mwendi okay kati nga toli mu kuzannya firimu okola mirimu kyebbali ndi musajja engineer by'okuzimba nzimba okuva ku kizimbe ekisooka paka ku kisembayo ne bompa ekizimbe nga kyakalina 15 nkizimba oli muzimu abazimbi tebaba namaanyi ag'ekisajja oyagala amaanyi g'ekisajja nze ngamba nga ndaba ng'omunafunafu waliwo omusajja yaŋŋamba oba gwe okuba plan waliwo omusajja yaŋŋamba nti nkola firimu nti nakoze firimu yange nentunda firimu neggwako nga simulabyemu yaliye sere teyaliye kyentegeeza kati gwe tolowooza nti ojja kunsanga nze nga nkutta omwiko bweti nzimba nti olina okunnindira nti sobola kusitwa bulooka nina olumu n'olumu abantu bakozesa obwongo amagezi ge balina ne bye baasoma ne balimirizaawo ekintu oli musajja mukubi wa plan awo nno ntegedde anti mbadde neewuunyizza nkuba plan okusupervisinga ebizimbe nakinakibwa ebityo okay Mr. Sula kaki akatalekeka ke wandyagadde okutuusa eyo eri abalabi oba abawagizi bo oba bamovie makers banno kansooka eri abawagizi baffe mumanyi okutukyawa olwa bye tuzannya omuntu n'akukyayira ddala ng'alaba ng'akulabamu obutemu akulabamu obubbi obuyaaye obukuusa obwenzi si bye tubeera abantu abalala mu biseera byaffe eby'eddembe nga bino tukola tuli ku mulimu tutuukiriza ekyo ate nno bye tuzannya mubikola mwe musinga obikola fe tutera kuzannya mmwe bye mukola ne tubyoleka ensi aba batabirabye mwe mutuwa bye tukola akatalekeka akalala eri bazannyi bannange bonna mu industry tubeere bagumiikiriza nze emyaka gyonna gye mbagambe gye mmaze nga nzannya okubeera ow'amaanyimu nga bwe mulowooza nga bwe mundaba sinnawezayo sinnasusa myaka 7 naye nga nvudde mabega nga ntoba nga nteekamu amaanyi sente ebiseera naye obugumiikiriza bwange bangi nnyo betwali nabo nga baasigalira kati bali ku 0 kati bayaayaana bakomewo naye tebalina batandikira kubanga akajji tufe twakabandula ate netubaggalira ebweru kati ye alowooza ate ne bw'alowooza okujja alowooza nti ngenda kujja leero nfuuke nga
nga Mulimira nfuke nga Lubowa nfuke nga Kasagga no nti naye kati alina okudde batandike so mubeere bagumiikiriza mugume mujje step by step toyinza kulinnya ddala lya 10 nga toyise ku nga tolinnya lya agagali wakati so amadaalo ina genda ngo galinnya mpola mpola paka lwotuka ku lisembayo waggulu so mubeere bagumiikiriza obudde bwamwe bujja buli muntu alina obudde bwe Katonda bwe yamuteekera okufuuka kyoyagala so to papa lero gamenti nja kufuuka encha nfuuke ngo oli obaani no bugumiikiriza bwokanza olugendo lwange lubadde luwanvu nnyo niyo lwaleero kati wentukidde kuki ndasooka kukola linnya kati nesente ntaliso zirya so namwe nabala bajja kufuuka katuve wano yagala meka zimpe kati kale atimpa ziri mu nsawo bwe akataleke ko chai akataleke ka akalala sikalina tukalina okay kati osibule ndowooza ku bawagizi bo oba oyina gwe wandyagadde okutumira omutumireko oba olyawo ntumira nnyo abawagizi bange mwenna gye muli mwebale kumpagira mwebale kunjagala Mukama Katonda mumwe mwayisiza okunfuula kyendi kubanga mbu abalabi ba YouTube ndi mulungi nnyo ndi wakabi nnyo ku YouTube so kitegeeza kugenda okebere ku makungula ojja kulaba ani asinga okuba w'amaanyi bani abasinga okuba ab'amaanyi so bambi mbebaza nnyo nnyini ddala abawagizi bange mwebale kumpagira ebbanga lyonna lye mumpagiridde ate mbasaba mwongere okumpagira temunkoowa bino byenkola sinze wabula nkolera mmwe sijja kulema kwebaza nnyo kanziremu Lubowa Ahmed mwebale nnyo Aromatic Entertainment mwebale nnyo kubanga bibiri bye nagambye nti buli tubanga tukolaganira wamu n'abantu tufuuka ekirala tufuuka ab'amaanyi ne buli weeyawula toyinza kuba n'amaanyi kyekyo pozi nga gwena kyombuuzaayo nze nkubuuze ate ombuuza gwe wankyaziza just kale taata w'omwana ali ati nkubuzeewo ndi bulungi kale okay omwami Mulimira Sulait wati wabadde olunaku olwaleero banaye gwali eyo ng'olina ekibuuzo kye wandyagadde okubeera nga abuuzibwa commentinga ate tusobole okubeera nga tumuza olunaku olulala ye waali ajja kubeera nga akola ki abituddamu obwedda ngamba gwe buuza kati gwe omulabi we omuwagizi we kwegamba buli omu kyali gyali gwe oli waddembo commentinga tujja sobola okubeera nga tumuza olunaku lwonna gwe kasita osiima lwaki nedda Programu ekitangaaza bwete webadde olunaku olwaleero mbadde Nalmas Jacqueline jjukira tuteekebwamu ssente Vintage Healthy Care Zenji Studios wamu ne Shamia Shoe Store gwe ayagala okulangako ne Wings TV kuba ku namba y'essimu 0751 32 6622 ate osobola okubeera nga olangako naffe mbaagala nnyo mwebala okubeera nga mwasubscribinga mwebala okubeera nga mulaba programu zaffe mubeere bulungi mweraba. Omukisa Nantasangwa oyagala kuzannya firimu olina ekitone oba tolina kitone wasoma oba tewasoma Wings Films bakafulu mu kuzannya firimu gamba nga Magic Stick, Dangerous Neighbor, Blood Revenge, Struggle n'endala nnyingi nnyo bakoola abaagala okuzannya firimu kuba ku ssimu 0757060663 oba 0776060663 basange ku ofiisi zaabwe ku Mayanja. Bw'oyagala kumala kwengera nga ffene bakubeko olyoka omanye nti n'otuusa okuwasa. Weefunira amajaani ga Desert Lion agakoleddwa bannaffe aba Vintage Health Care. Gano nga ge majaani agakutaasa endwadde nga sinuses, ulcers n'okutangira colon cancer. Gano nga gakunaaza mu lubuto ku lw'ebintu by'ozonywa ebbanga okuva lwazaalibwa mpaka essaawa ya kaakati. Bw'oba oyagala okwenywera kacaayi ate nga ddagala kuba nooti 7 nooti 3 6 8 5 4 5 4 wenywere ku majaani agakuza obujja n'oba mulamu embuto tezikyatuluma. Kitangaza yeah